kati seeka kiti ddamu ogambe Kabaka asiramuke munantenako mitwe nga bwe mujagala ddamu okyogere gwe toobaana bulungi nnyo ebyo by'otobaana ng'emabega w'enkoko ogambe nti Kabaka asiramuke oba yagamba gwa omusiramu gwe omusinga ebirungi nga ne muluka gy'ovuga baakusondera nsondere ddamu okyogere okiyise mu kamwako ogusembayo ogwo otegeere nti ne nnabbi wa mwavumwa nze nkubuulira ffe ejjana lwaki mujagaza abangi neebanyigiriza mwe mwennyini mukole ebyo batwala mu jjana mufune gaapu ennene era mumulabule nze omanyi saagala nosensi awe bunyakatewala nja kumusanga nja kugendayo annyonnyole Muzeyi Magala akugamba we mutegendereze tujja nakulumba nabbi wadde nga nze omuntu kikiriza nti ate oba olina okulumba oli nti wemba nina obuzibu n'omuntu omu mu ddiini emu oba abantu bamirundi ng'esatu oba ena abo tusobola njagala twetwale nsigale ku principe eyo kyendifendinga neme kutuuka ku kye bakkiririzaamu be bakkiririzaamu ng'ababaka we batyo naye nga wenkugambye nti mu ntalo ebiseera ebisinga tosobola kubuulira muntu ngeri gyagenda kulwana wabula ekyennaku nti tetwali tuuseeyo eyo era ne Muzeyi Magala mugamba tetutuukawo awo waliwo sometimes olumu sayima oyinza okuba nga olina ensonga ate ng'ojjanjizza bulungi naye ate n'oseereramukko kubanga ati bw'obeera ng'olina obuzibu eyayogedde statement nti ayagala Kabaka asiramuke oyo muntu omu bantu babiri bantu basatu si kikyamu kyeŋŋamba nti beera ku oyo oba beera ku abo abatembeeta ekyo oba olina ensonga z'oyinza okubagamba zibeere ku abo tokwata eno. Millennial Logistics and Outsourcing be bannoga omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago serengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Kyanca yayisiza ekirango n'agamba buli omu ajje mugabule mbadde mbaluwafu akalango ne kavuga haja aluna mu birwagabudde ekyenta kyabwerere n'ekyokunywerako nenga akangende waaji nempo ekimulinyere kinnakola tekinnamwamuka kakati obuzibu kumwamuka nga tetunnafuluma kale it's a Friday lwakumeka lwakusatu olwokutaano ng'olugenze mu mangu okooye wiki yakooyeza olw'eddagala eggwe wiiki nzibu mukko naye kansule nti muli bulungi ne Frank Ntambi Wenbalukeza yesebo handwriting ekyaganya tereera aweetu ffe abasayansi aweetu twetwawandikanga bubi mama ansi otomufunye ndowooza musenero bw'obalabako ba Dr. Diana Atwine bw'obalabako onyiiga kasita nalaba nga minisita wa health ate nga yasoma ate wa ICT ate wa ICT nga wa health byonna byerimu Dr. Chris bali omunsi sebo yasoma anti naye emabega kawo omutume Kabanda yatugamba nti tabanko Dr. Nancy omutume Kabanda omutume bamuwadde ddemu eddala oba naali gusa naye omutuuza gye wayita Museveni mulaba edduka Nancy yamuwa kati ministry namba eya LS yesebo akati awo kiri gye bali ogamba otya ni bulungi ogamba otya sebo metuli mpola mpola bagamba batya mpola olwalo Frank Ntambi yambadde engatto ya brown alinjirabyeko eno ogirabangako naye tukyagikuba ddagala ogikubako nagikubye kobulawo ayinamu obuzibu nze kobula yennyini bogyekubira ezo olina eddagala lya brown ne lya black ne brush bbiri eddagala mugundi olitoozaamu ki mukakebe akasenya olina n'akasenya akaakaddiwa suka n'oyisaako nenoyita brush n'okubako bwoti n'okuba ayi n'ofuna n'ekisa olina ekifaliso ekyo kosimula bwoti n'emasamasa bweti n'eshininga bweti n'ensevinga enkomi zange 2 ozikubira wa mu ddiiro oba wabweru ku balcony yo olina balcony nina balcony ate nekiteeka mukasana neyakabweti nja okutumirawo kuba buloka akuba engatto n'akuba ekikalu bwati nabaga caps
n'ogamba daddy atuse sente zagenda okuleetako nkugamba n'agenda ku fomu mu kibuga n'atuula n'asooka atandika okubaza obwe bulamu Yes, bigenda bitya fola gye tuli tugenza okujja wano olunaku olwaleero ng'ebintu byatabuse Ewange. yonna nakubidde ku muzeeyi Magala ne mugamba muzeeyi buzibu ki embeera nga ndaba bakuli bubi ana ngamba nze nababaako dda ndoza bakyali ku bikadde mbadde ndi eno ni mu kulya kanyama naye the biggest question is debate zino naddala ezikatinga cross okuva mu religion emu okudda mu religion endala zitutwalawa kubanga buli omu akitakkiriza nti ekyamunne kitono ku kike oba kyekimusinga buli omu awakana akasukazza wuwe ekisooka ekintu ekyasooka okufa muffe nga society n'abantu kwe kugumiikiriziganika ebirowoozo bya munno sayimu n'oba nga olina ekirowoozo ekikyo nenkigumiikiriza naawe nge nemba nga nina ekyange ekirowoozo kyo kiri kunze kituufu basajja b'ebiwalaata baavu kakati sijja kukigumiikiriza awo wentandikidde nti nekigenda nga kitulya wekitulya nembeera nga nina ekirowoozo ku sayimo naye nga ate nze saagala sayimo abe na kirowoozo ku nze kugamba level of debate ku nsonga zonna ez'enjawulo yafa togera constructive criticism nayo nefiira ddala okuwa ebirowoozo ebikulaakulanya oba ebyongerako kwegamba n'ebibeera nga oba mpabulwa naye nga kinyongerako tinsobola okukigumiikiriza kwegamba ne bubeera obunafu waffe ffenna bannayuganda si kwawulamu sina bannayuganda mu nsi yonna ebyaddala noba kati ffe ensi bagamba nti wooli olabira omusana n'enjuba naye bonabona wonna abantu weewo kakati wetutuuka ku nsonga ez'ennono ensonga ez'eddiini ekyo world over mu nsi yonna buli omu ekikye kyekibeera ekituufu buli omu osanga omukatuli kikungwa tolina kyoyinza kumugamba kirala osanga omusiraamu kungwa tolina kyoyinza kumugamba kirala osanga omulokole kakongoliro tolina kyoyinza kumugamba kirala toŋŋambira ku yesu wange yesu gyanzije wange era yabeera omutuufu batusanga mu matakisi olokoka ddi nalyoka akogerera ebigambo nga mutwalo nolaba bannaino oba enkya ŋŋenda mugenda aga amataayi gosibye gakulimba muggu tegenda kuba kusiba ttaayi n'owulira ng'ogamba oba ensi kwegamba oba ntunuddemu atya oba okitegeera kakati awo nowe tutandikidde ensonga ya muzeeyi Magala ne beyeetwala nabo I think tuli mu oba season yakumeka eyo oba episode yakumeka sigwe gusoose ku muzeeyi Magala gulinga gwakusatu ogwo ndowooza sigwe gusoose kuseeka kiti gulinga mulundi gwakutaano sigwe gusoose olw'abantu ab'enjawulo abaddiini ez'enjawulo kubanga twetwala nzijukira bulungi nnyawe katwe tuyiseewo ne mwami Shalom leero ne mulaga akasaawe ani yawubwa wabeeranga empaka mbamanyi n'oli mukaddemu kubanga balaba ekkubo yabeerawo mu 1999 ogambye bali mu pitu nedda sebo 99 ali mu piiki balaba ekkubo yavadde balaba ekkubo yafa toyingira baatugamba awo oba oyagala owula emboozi yaawo genda wakooso Serwadda nga pasita balabye kubo baali beetegekera gundi eno eya 2000 akagombe k'enkomerero basaba oba ye yakola ki ate Quran oba yalinya mu Quran binaako bukakafu ebyo yes so kyembadde ngenzawo okugirayo omuntu kino ekiriwo tekitwewuunyisa nnyo ekyokwetwala naddala buli omu nga alaba ekikye kyekikola ki kyekisinga ate kyekituufu ekyennaku ekiriwo sayimo tuli mu mbeera gye twasomako ffe mu divinity oba mu CRE gye batusomesa gye bayitanga conflicting loyalty nga olina ebintu bibiri byombi wali byagadde naye nga ate olina kwagalako kimu olina okulondako kimu omukwano gwo guli wa mirundi ebiri naye n'okubaako nagumu wamu gulina bbeera wamu naye nga ebyaddala tekyewale kati ogenda mu bintu ng'ebyaddiini bino nti eddiini yaffe eyasookerwawo ddala oba gye twasangawo bajjajja baffe gye basangawo oba kugamba gye baatuwa Katonda enzikiriza ey'ekifirika ey'obuwangwa n'ennono eyo gye Mukama gye yatuwanga ffe naga abaddugavu abafirika mwe mukwatiraawo
buli muntu we yali baba wekyabwe abayindi mukwatirawo bakrishna abani bahindu hinduism eyo basinziza ebiwumbe ebyo nabako bakwata abalala nti mwe buda huyo mubawadde nabako abachina nabawe ekyabwe batyo kati ne bano ab'obusobozi yabaweera obusobozi bisaka kwegamba katonda mu kututonda bwatyo era ojja weegendereze nti ffenna tulina engeri gye tumusinza ne gye tumuyita nti ogenda mu nsinza yaffe African tradition religion gye baatuwa tubelievinga in the supreme creator era tumuwa amannya ag'enjawulo mayitirivu nnyo kalamba ggulu dunda namugereka gonna wegali but so are other religions bayina engeri gye bamuyita bayina engeri gye bamusinza bayina ebibagatta okitegeera bayina engeri gye basinza beliefs biki kati oddamu ffe abamu nga mu nsinze yaffe African tradition tulina sacred hills sacred forests sacred rivers sacred mu Luganda kyeki ekyo ebifo ebitukuvu nti olusozi gundi ennyanja gundi omugga gundi okibira kuvirako nga bagenzi wa Nakayima webali ntubayo but ekyo nakyo oba okivuddeko n'oba ogenze mu madiini amalala they have the same just byawo nga tulina Nakayima bwe tulina olusozi Nazareth yes lusozi oba lusozi waliwo Zayuni Gologos bingi otunulira ebifo ebisabirwamu nti nga we muyina ekkanisa naffe tulina essabiro lyebafuula essabo bannaffe balina omuzikiti abalala balina whichever oba temples of worship they are different kakati Saimo awo 1940 abasiraamu oba eddiini y'obuyisiraamu nejja gwanga erya Uganda abawarabu batuleetera obuyisiraamu babuleeta kubanguyizaako abamu byenfuna n'okusaasaanya eddiini kutwaliza awamu bajja mu byabusuubuzi bwe bajjira era osanga aba royal courts abo abali mu lubiri abamu bayanguyirwa era olabe ne mu hayira ke tutwala wano mu Buganda olabe famire ya Nakibinge jajjambuga awo kakati bavamu ono weegundi kakungulu mwe bava kati eddiini ne zibeerawo tuba tuli awo 1900 ndowooza nga mu 7 n'eddiini eya the Church Missionary Society nayo nejja neeta obukristaayo abaminsani ne tubeera nga tulina eddiini zaffe 3 ne zibeeraawo the Christians omwali abaprotestant n'abakatuliki ne babeeraawo tuba tugiraagire eno mu maaso 1905 kuyingira 6 abapentekosto nabo movement yabwe nayo neetandiikiriza wadde yayatiikirira nnyo ate mu 19 nga Mwami Museveni amaze n'okujja eddembe abawadde lingi nnyo basobola okwekkiririzaamu ekiwempe webale ntubeera nga tulina amadiini agakola ki agawerako tugenda wano mu bannaffe abayindi ensinza yaabwe tulina bayitirivu nnyo abali wano ensinza yaabwe yatugiwa ekitiibwa era okola ki era ogiraba lwaki omuntu badde njagala mweka history ako ke katutegeeza nti Saimo osobola okubeera ng'okkiririza mu kyokkiririzaamu n'enkiwa ekitiibwa n'endeka kibeerewo naawe kyekimu walindese tusobola okuwaŋŋana ebitiibwa tusobola okuwaŋŋana mu nzikiriza zaffe so okuzivumirira waliwo entalo nnyingi nnyo zetasobola kulwana mu nsi olutalo olw'ennono n'olutalo olw'eddiini ebyo bizikirizizza ensi bizikirizizza abantu ne bazikirira entalo ezo mbi tulina okuba nga tuzeewala naye tuzeewala tutya kukkiriza ekikyo nti weekiri nenekyomulala kisobola okubeerawo okugumiikiriza ekyomulala nga naye wagumiikiriza ekikyo wokurosinga path nojja mu kyange n'okivumirira n'ogamba kibi n'ogamba si kyekisaanyi ekyange kyekituufu era gwe ekikyo kibi nawe oli mubi nange ojja bompuushinze okwerwanako nange nzije mu kikyo
okitegeera kubanga tuba tulufudde lutalo mu ntalo zonna abasenga kye babaagala kiba kibuwanguzi kuwangula kati okuwangula mba ngenda wanguza ki nti wenzijja mu kikyo nga mmanya hasayimo kikyasinga okuba nga ayagala tayagala nnyo okulya ennyama ewaaloona nga ntandika okuvumirira ennyama eyo si gyoliko enkoko naye ng'ogyagala nnyo kuba njagala mmanya kikyasinga okwagala kyemba nafuya wenkinafuya ngenda kumunyiiza we munyiiza kitegeeza ntuse ku nerves we luno olutalo lwoli mu kulaba nti muzeeyi magala akugamba we mutegendereze tujja nakulumba nabbi wadde nga nze omuntu kikkiriza nti ate oba olina okulumba oli nti wemba nina obuzibu n'omuntu omu mu ddiini emu oba abantu ba mirundi ng'esatu oba ena abo njagala twetwale nsigale ku principe eyo kyendifendinga neme kutuuka ku kye bakkiririzaamu be bakkiririzaamu ng'ababaka we batyo naye nga wenkugambye nti mu ntalo ebiseera ebisinga tosobola kubuulira muntu ngeri gyagenda kulwana it is the unfortunate bit ng'ogenze muki ng'ogenze mu lutalo oli ayagala akukuba ennyukiriya akwabuluze oba okategeera yazze kuwangula wabula ekyennaku nti tetwali tuseeyo eyo yadde muzeeyi magala mugamba tetutuukawo awo waliwo sometimes oli musayima oyinza okuba nga olina ensonga ate ng'ojanjizza bulungi naye ate n'oseereramukko kubanga ati obeera nga olina obuzibu eyayogedde statement nti ayagala kabaka asiramuke oyo muntu omu bantu babiri bantu basatu si kikyamu kyeŋŋamba nti beera ku oyo oba beera ku abo abatembeeta ekyo oba olina ensonga zoyinza okubagamba zibeere ku abo tokwata eno waggulu unless ng'oyo naye akuttewo eno waggulu ewammwe nawe osobola okubeera ng'okola ki ng'ocrossinga awo lwakuba ntambi okuleka eyaffe enzikiriza eyaffe ey'obuwangwa nennono teri beauty ku buwangwa maya ku biwandiiko naye eri beauty ku experience oli naakugamba nti munnange emmotoka bw'etalinnye magi nga mugenda okuziika mujja kufuna obuzibu bw'otuuka mu kkubo emmotoka etalinnye magi nga mugenda okuziika mwefuna obuzibu then you learn nti okay kirabika ewaki nninnya amagi tekinnyonnyola bulungi kasigale nga nninnya amaki and we've seen those things happening amadiini amalala gali beauty ku biwandiiko nze ndi mukristaayo bayibuli etugamba okugenda okubuulira enjiri eri abantu bonna bakole ki balokoke sisobola kubuulira njiri mulokole nina kubuulira oyo atali muki atali mulokole now the challenge is kolani sigimanyi bwekinze bulungi naye njagala kulowooza nti nabo balinawo akawaire akabawa ebbeetu okubuulira ki enjiri nze obuzibu bwendabawo failure to argue ebintu bino mu bitabo oba kigera bulungi oli bw'agamba nti nno atalokose taliyingira bwakabaka bwa Katonda naawe leeta ekiwandiiko mu Korani ekigamba nti nno Korani egamba ki and I think gyebiri anaakoowa yajja oleka munne kubanga lwaki bajja kukoowa tetusobola kubanga tuli mu kukaana naye nga buli omu akaanira mu kitabo kimu bw'okaanira mu Korani nze nkaanira mu Bayibuli nze ŋŋamba Bayibuli yentuufu ebitabo ebirala si bituufu nawe oŋŋamba ekyaffe kye kituufu singa tubadde tulina ekitabo ekitugatta nze debate gye ndowooza ekola amakulu ye debate y'omukatuliki n'omulokole kubanga ffenna tulina constitution ki tulina constitution bwenkyalengingamba Maama Maria nkugamba genda mu Bayibuli ndaga kyawandiikibwawa naye tuli mu kukaana ku bintu ebyo tutagabana bitabo kati outside ebitabo byaffe ebyenzikiriza it is about ali mu nzikiriza eyo okunnyonnyola obulungi obuli ku nzikiriza ye nze nkirowoozeeko oba kiki oba kituufu Saimo otuddayo ko wali kinagambe kya conflicting loyalty kati olaba eddiini yaffe ya African Tradition Religion wetutuuka okutuumira amannya totems ebika ebyo weebityo eyo eddiini yaffe kati ojja kwesaba nga gwe Semwogerere Semwogerere ekiva mu clan totems ne cultural taboos zaffe zibigenderako byonna biri mu nsinza yaffe African Tradition Religion culture n'ebigenderako naawo bakuwadde Semwogerere eyeddira oluki eyeddira olugave akabbiro maleere ogenda kujja wano olanye okuva ku mukulu w'ekika waggulu okutuuka eno ogende mu Waakasoli ogende mu Waaki emizizo ebiki byonna ebyo kimanyi muno byabigwa waffe
gwenga Ssemwogerere ebikakatako ng'Omuganda okategedde ng'Omuganda tinowobeera ozadde ng'ozadde abalongo wabeerawo ebirina okukolebwa mu by'obuwangwa gwenga omusajja Omuganda azadde abalongo naye ng'ate yeggwe Hassan oba gwe Francis agenda okutwala nebiri ebyabali kakati friction eyo gitusinza tugitambuliddemu kyobola banze argument yange eri nti n'omufiriko owaddala omutuufu alina eddiini bbiri omufiriko omutuufu owaddala alina eddiini mmeka bbiri olw'eno eyaffe yenno n'ekuwa erinnya Ssemwogerere era bingi byokola ng'omusajja Omuganda ng'omusajja yeddire olugave nomzo mwannyinaze yeddire olugave Ssemukwata Kigo ekyo kiri guided by derinnya Ssemwogerere wadde Bible gyenzikirizamu yogera ku incest seeta agenda kusoma ku Bible butaagala muganda wange obuwangwa bwenzikiririza bumprotectinga kakati yaffe yagala n'ekistretchinga nnyo nti n'abeera yeddira buli si muganda wo mu musaayi naye nga yeddira kyeweddira oba akabbiroko oba ekika kya maama wo n'abamu agamba bwabanga jjajja yamwagala nnyo ebyo byonna kati ebyo biri guided by enzikiriza oba ensinza eyaffe gye tuwa ekitiibwa era abasinga gye tugoberera bwe tuba tufiiriddwa bye tukola mu kufiirwa twabya ennyimbe twalula abaana oli omusajja yayimba oluyimba olwo mujjagala muddeyo mu luwulirizo olulimi lwange principal Job Kafeero nga nnyonnyola nti banange mugenda engoma mugenda kugiyita simanyi mujaguzo mugenda kugiyita biki kugamba nga waliwo engeri abamu tutategeera bintu bya nnono ebyo naye nga ate they are part of us okitegeera so wakati awo nga tukyalina ensinza za mirundi ebiri yaffe ey'ennono gye tupracticinga either you like it or not there is a way you are practicing the indigenous African tradition eyaffe but also nezino ezajja ezatusangawo already nga tulina practices zaffe kyekyo kiŋŋambisa nti nno ffe ng'abantu tulina okwewaayo ennyo okugezaako okuyiga ebyaffe ebyennono bye batusanga nabyo nebino ebirala bye twajja then to striking a balance lwakubatambi nekino nakyo kikulu kyendowooza ekisooka amadiini gano gonna bye tugogerako ag'ekikristiano n'ag'ekiwarabu gonna gaatutendeka nti African culture stand challenge nejja nti ffe abaddugavu tulemeddwa okusomesa abantu baffe okwawula stand mu African culture n'enzikiriza for example ntambi bw'obanga olina gye wagenda n'osamira ne bitereera proudly wandibadde ng'ojja ku kamera n'ogamba nti ekyamazima bannange nze abajjajja kabaka bulamu namutereeza era nakukubiriza genda otereeza kabaka ki naye abantu mubasanga mu nsozi eyo nga bali mu ntabaalo ne yeekweka omanyi lwaki kyajja bwe kityo ono mu kuleeta eddiini eyiye yalina otusuuza ekyaffe mu kutusuuza ekyaffe nasooka n'atuleetera olulimi kuwandiika kusoma kukola kinatuyigiriza kati mu kutuyigiriza there was politics that was played mu kaseera ako aka divide and rule ono ekiki ekimusuuza ntya kankimugambe nti no kiri satanic ekyaffe kyekituufu kakati eyo stigma nege nange ekalinga onandono ekituuka akaseera ntufuna inferiority complex ng'ekyomuzungu kyonna kye yaleeta kuva ku kusoma okuwandiika ennyambala culture ye n'agireeta byonna nga bye bituufu ebyaffe ne bitandika okudibizibwa nga tokyafiringa na proud kweyita Ssemwogerere waliwo abaana abobuwala bangi bano bemanyi nga singa omuyita sanneemu ye ayinza obutayitaba agamba yo si lwakutaano mulimpitiranga eri mulumbe nowabeera nga ye Debola nagamba nze Debbie kugamba awo omuzungu ye yatubala Saimo yabala ekyeso kye era nekiggu Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi nga wakava Mbitaala ng'olingadde Namuŋŋoona ewali omuti gwa Jambula ogenda kulaba ekipande bwaguuga ekiriko Rosemary Beddings. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu. Package yaffe eya 5 ku 6 ejirako omufaliso omulungi ogwa rose form omunene guno gwolaba ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako fiber pillows ne tukuweerako bed cover
Bwaguuga ne tukuwerako akatimba byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41 byonna wojja wano ku Rosemary Beddings bed covers nyongezo bajjukiza nti package zino emiwendo gino for now gye tuliko wanaabaawo enkyukakyuka yonna tujja kubate tubategeeza mbeere bulungi mu ngeri okutiwagira nti ekyaffe kituuka ekiseera ng'olina kukisinza weekweka banandaba batya ntambi nga ŋŋambye nti nagenze n'ensamira bagenda kuŋŋamba mbu nno biki oli mulogo abantu tebaawula kusamira na bulogo naye nga n'obulogo n'abazungu baloga witchcraft kigambo kya lulimi ki oba okitegeera nabo balina abalogo abali kyekiri kye bawakanangako nti abizzaayo nti ndedda katonda waffe tabizzaayo naye nga ne mu bayibuli mulimu revenge webale nnyo geddogo yes satanic satanism bikoze bityawe n'erija ebiri munamadini amalala nabyo mwebiri ne kati bali balina engeri gye bakifunzafunza ne bakissa ku nzikiriza ey'ekifirika African traditional religion ng'embi ennyo eri very satanic and then nekigrowinga nekitubeeramu nti newobeera mu kika kyammwe ne bagamba nti mwe muli balogo ulira ng'ekyawo temukyayalako abo bagundi bo balogo wadde mulina essabo oba essabiro ewaka eryabeeranga mu maka gonna almost essabiro eryo akasiisira ako kemwagendangamu ne mwegira ne musaba ni kale saawa zino bayinza n'okukwokya ku kyalo oba okitegeera kakati all that mentality eyali enteeketeeke abasajja bali gye baleeta okutusuuza ebyaffe ate nabo baali batuufu there was no other way gye twlisuddemu kyaffe nga tebakivumiridde oba nga tebakisiize bakisiiga Haudu Magala ne banne bakwatagana nabo Harmonize bakontana nabo bali kubanga eno enkola ya ono oli waawo opinion ye agiwa munzikiriza ye ono bw'akomawo okulwana naye alwanira muki munzikiriza ye ekizibu ekiriwo omutannyonnyola kati how do we harmonization yali badde ya self awareness omuntu gwe nomanya kikyokkirizaamu notanonooza nnyo kyabalala wotunuulira how it came about oli bwe yagamba nti kabaka alina okukola ki okusiramuka watasiramuka etagenda kugira one of the references someone quoted is that even omutume omubaka rather nabbi yagezaako naye okukombatinga abantu abamu kuba gwe gwali omulimu era ne buli musiraamu wooli osobola okukombatinga omuntu okyuse gundi afuuke okitegeera naffe eno mu ddiini zaffe wekiri naye oli anyongedde n'agamba nti wakati awo nabbi mukwagala okumbatingisa abantu bonna abamu baagaana okukikola ki okukyuka which is very okay oli n'agamba nambwe ku sayidi eno ntambi osobola okuyingira taxi omulokole najja nakkuba olube mu kutu okyuke nakuwulira ebirungi naye osigala mu ddiini yo gy'osigaddemu so these practices I think they are going to be very common and I think they are okay okitegeera nkuba ekipindi wemba ŋŋaanyi it is okay terubeera lutalo so I think kijja beera nnyo about ogezaako okugumiikiriziganyikika those situations will come they will go but whoever ayagala okudefendinga ekikye oba ayagala okupromotinga ekikye kyesigame ennyo mu biwandiiko tugende mu biwandiiko nga wegamba ojja onsomere Kurani nga wegamba nange ngamba bayibuli yange nange egamba bwetyo tusobola n'okumaliza nga twesise n'emikono buli omuntu agenze makubo ge eddiini nze njitwala nga ssomero waliwo abaana abali munda yes abo school regulations zibakwata waliwo abali ebweru nga beetaaga essomero lino naye nga bali ki bali bweru walyo engeri gy'okwata omwana ali ebweru w'essomero si gy'okwata ali mu ssomero kati nze ndowooza challenge weeri coming out and you point at a personality atali awo nti kubanga lwa abantu babika bibiri tulina ekampala wano nga omuntu eddiini agirinako linnya bangi kati oyo eddiini lina mukwatako namaanyi kubanga yawuba okitegeera gyali si yava muki mulayini kati waliwo bano abalala nga bigambo ebiyinza okuba babyetaaga naye tebali kitundu kuki kumwe munzikiriza tobayinaako moral authority of course tobayinaako kubanga olunaku lwe twafuna ebitabo ebyawukana
twali tuyetaaga okuba ne unifying book bwe tuba buli omu yalimu okukkiriziganya ne tuba nga buli omu alina ekitabo ekikye kitegeeza nti buli muntu yenna akkiririza mu nzikiriza ya Kulaani simuyinaako buvunaanyizibwa wabula nsobola omuwabula ate ku kiki mutakkiriziganyako asobola omuwabula kubanga abantu basomye ebitabo nagamba munange okusinziira ku kitabo kino kyensoma andi ngamba omuwabula mu ddiini eyiyo oba muyiyo muwabula nti wooli wakyamu ate omuwabula ota mu gyoli wakyamu nga bwe toli eyo okusinziira ku nzikiriza yange anti kati naye waddembe okuddayo ne yeefumintiriza ku kitabo kye kubanga ekitabo kino naddala endagaano enkadde waliwo ebitabo ebyagala okukwatagana mu Kolaani ne mu Bayibuli otegera bulungi kati now you preach the gospel then enjiri gy'obuulidde omuntu addeyo nali mbulira Pastor Bugembe oyo bwe yagamba bwe yali alokoka bwe yalina ebizibu bingi nnyo n'agenda n'asinga ekkanisa nga nzigule ebigambo by'omusajja byaba byamubuulira byamuleetera okulowooza mu bulamu byali ayitamu n'agamba naye kandoke nze ndowooza nti okukyuka it is time you preach the good side of your religion kirekere oyo bw'obuulidde okugamba nti kankole ki nze benzikiririzaamu beesuse be bashiya n'abasummi bonna bakkiririza mu Kolaani omushiya waaba alabanga kati waliwo ezimu ku nkaayana ezitasobola kuggwa olaba n'abasiraamu bewandegeya abahamadiya bano babakkiririzaamu balina nabbi waabwe alina bungereza eyo gyali bo tebamukkiririzaamu kati eyo enkaayana eri legit because balina Kolaani bonna gye bakkiririzaamu abakaayana bagamba bikula kanaffe kyekimu mu Christianity that has Protestants that believe in the Bible, Catholics that believe in the Bible, and the Pentecostals. Nze n'omukatoliki tusobola okusula kubanga tulina constitution yetugatta bw'obanga owakanya balina kye bawakanya bikula naye wetutenawala okiba bino ebintu betulimu ndowooza just tulina bimanyira kati olaba abalokole tugende ku balokole bennyini tugamba the Pentecostal movement or the Pentecostal church. I think in the last 30 years tetunalaba as many divisions in the same people abagendera mu nsinzi emu ng'abalokole essaawa zino singa nkubuuzayo bapastors nga babiri basatu bamanyi abakwatagana bayinza okukubula bangi they are like 40 or 50 naye nga buli omu kati that is something funny about ebintu bino ebyenzikiriza. Me I believe tekina tuwaawaza nnyo matu byebibeerawo zenkaayana ezibeerawo naye ekisinga okuzaamu oba olumu essubi n'amaanyi nti omuntu okutuuka okukaayanira ddiini eyiye kitegeeza agikkiririzaamu ate agyagala nnyo atafaayo agamba be bamanyi naye eddiini muzadde ntambi nga bw'oyagala maamawo nze mukadde waabeerawo nga tannalya nga ndya naye ndya ate nze wange wabeera wali nga tannalya making sure nti amala kulya nange nekola ki kakati nze kyendowooza nti kya bulimba you can comment about my faith and I keep quiet. Of course not. Of course not. Either comment expecting the feedback. Of course. And when I give the feedback, do not divert from the feedback. Yes. And then oyagala get you say full attack. Yes. Because you provoked it in the first place. So the reaction has to come. Uganda has whether sweet or sour. Thank you. It has to come. Uganda has a freedom of worship. Enzikiriza zonna ez'enjalo zikola ki? Bazikiriza. Kyova olaba nti nno abalokole babuulidde enjiri erumba. Kanyala ku example abantu abakyasinza okulumba bakatuliki. Ando osanga omukatuliki nga akkiriza mu Katonda naye ng'emmanju alina essabo. Of course nagambye omuganda oli omutuufu. Osanga omukatuliki nga asaba era nga yesaba Kristo naye nga n'akanywa n'akenga akola ki? Akalira. Kati omulokole bw'atanga ovumirira omukatuliki amuvumirira asinziira ku ndagaano gye bakkiririzaamu ey'omu Bayibuli nti nedda bane Bayibuli gye tokkiririzaamu oba wa interpretinga mu buki kati eno kimwe bye tuli mu kukaayanako tebiina mitwe na maki n'amagulu. Ekyokubiri ekisembe bamuzeeyi Magala nabo kye mbagamba bwe mubanga muwulira nti enzikiriza yammwe tegwanidde kutuulwako temuvaayo kwogera ku bintu ebyo nga mwagala bikolamu ssente
wakati ekizibu ekiriwo abantu boogera ku kusamira nga baagala kubba waliwo abo mukyogereko nga bwenjogera ng'omwana wayogera ku Mama Maria ng'omusiraamu wayogera ku Allah we naawe bw'oba oyogera omuntu ayawule enjawulo wakati w'ejjembe wamusambwa amajiini n'empewo kubanga kakati ekintu ekikyasinza okubeera ekizibu oba oyagala okukifuna agenda ogende ku ssomero mubenga muli mu kusoma omwana empewo zimulinnye zimwogerereko okwate kirasi tugambe badde kirasi y'abaana 50 empewo zaalinnye omwana oyo ogenda owere ripooti zebazze ewaabwe maama twadde mu kirasi omusambwa ne gulinnye omwana maama twadde mu kirasi amayembe ne galinnye omwana buli omu atuusa kiki naye mu kkanisa era omuntu asobola okugamba nti oyo mwoyo omutukuvu yamukoze eki twawula kinamwe mwetaaga okuvaayo musomese ekintu kyammwe kyemukkiririzaamu mukyate mukidefendinge kubanga ate the unfortunate bit ku ddiini yaffe ey'ekifiika nga watandise wali tetulina constitution tetulina bitabo naye ate ebiwandiiko weebiri ojjajja genda mu byafaayo akugambe nti Ssekabaka gundi yagaana okukola bw'ati kino kyamugwako and it is realistic anti ebitabo ebyo ffe ebyokusaidi yaffe olaba kati nga Quran it is that bo mu nsinze yaabwe bo gye basalawo nti nno yeene tugatta someone who has a Quran in UK will be the same Quran gye basinza in other countries but wetukubuuza wano waffe mu nzikirize yaffe which that book gwe gy'omanyi kiri universal now that is also a challenge okimanyi singa Seeka Kiti yalumbye the persona of Mr. Ronald Muwenda Mutebi tewandibaddewo obuzibu bwali badde minimum naye ekizibu nti Kabaka the title is an office erina ebitambulirwako Kabaka atambulirwako emisambwa gya buki gya Buganda kakati guyagala Kabaka asiramuke emisambwa gya Buganda gisigale waawo it is also a point of information okubuulira enjiri y'ogibuulidde but are you informed about what you're talking about that is a nice one osegedde nti there is a personality behind the Kabaka era nga ofiisi ya Kabaka ina bingi ebigikola ki ebigitambulirako okubuulira enjiri yo ogibuulidde naye institution eno buli omu gyagamba nti nno y'amaanyi nga ne mu Africa eri mu institution zettaano ezisinga okubeera ey'amaanyi ebadde n'emisambwa gyayo bagikolekola ki era kyova olaba nti buli Kabaka ne bw'abaani alina okugenda mu nnyumba bagiyita Buganda gy'alina okusulamu alina okuyita mu mikolo gyonna egy'ennaggalabi okufuuka Kabaka gyakola ki kati bw'afuuka Kabaka emabega wa tayita eyo abanga naye mukulu waki wanzikiriza of course kati zendoza sometimes ne example is another problem of all examples why kiri kyoyogerako oli goyagala jeno have you given yourself time okusoma ku byeri and what precedes about it ogambe president ogambe tunapa jasa obutuuzi bwe Uganda ayoke awo tuli naye okusemberayo ddala naddala ku kintu ky'entapta nti ne wali baddewo era oyogedde ku bitabo ebitukuvu byosanga nga in Christianity that has the Catholicism that has the Protestants that has now the Pentecostals nti we refer to the Bible but everyone has their own what interpretation nobo genza kati ngamu eno ngatukomyewe no munsi mu mateeka the constitution nga wogiraba gosha yamno buli lawyer ayinza okubeeranga musomye ekintu kyekimu naye interpreter yanjawulo ne muri faringa constitutional court nti kano mwali mutegeeza ki kati ebintu nebiri ku bintu ebitabo ebyawandiikibwa oba ebitukuvu n'interpreter yabyo now imagine nga mukkiriza mu kimu naye interpreter yanjawulo how about nga si byebimu now there will be tujja kubeera nga mu Bible tugambe bya Kaisaali bya Kaisaali n'ebya Katonda byani bibiri bya Katonda simanyi side zeyo boche bakola ki kibalina naye ndowooza twandise bya Kaisaali n'ebya bya Kaisaali then n'ebya Katonda bibiri bya Katonda bannange aja tuli wali kakati tukoze tutya weekend mulimu ebintu bingi ndaba obudde bwabyo njabita ayitamu ne kasoka mali okujjukiza ku bannaffe abatulaba bannaffe aba muno watch
muno watch gwe mutimbagano gwenjagala ogendeko gwe ali mukulaba Simon Official osokola be ku films ezibere njogerereza aba VJs ba Uganda. VJ Junior yafulumiza ka series ke baita I will find you nja kufuna nja kusango nja kakasa ka series yako je kali kalonji nyo buli muntu ali kubanga akogerako waliwo ne ka series kala baita most dangerous game sakone nakala ke baita tempting madness. This tempting madness ne midnight special ne ndalanga every year after ne Cape of Fear mugenda ku mutimbagano ogwo ojja kusaba ko buli video goyagala Junior Emi Jovan Tom Shaukan Jingo I speak Evo Kevin Chris Sweet HD Dan Disami Ivo Isma Kelito T Mox Muba n'abalalanga video ulio yamazo kubanga akolera ka film kabaita William Tell akapia ne medieval sako ne physician ekitundu ekyokubiri kwate emitwalo 3 gya Uganda genda ku simu yo gwaina Android go and download from Google Play Store gwaina iPhone genda o downloading from App Store gwaina smart TVs the Android TV the application is there but you can also use your smart TV to go into your web browser and you put web.munowatch.com or www.munowatch.com for you abakozesa laptop or desktop genda ku Google browser yo tekemu www.munowatch.com montekateka yemu naba Biva organic and natural health products au emengo Dr. Richard Senjo bakujjokoza nti ajjanjabisa butonde kundwadde zonna zoyinza okubeeranga zikusumbuwa kuva ku baana bato bantu bakulu esooka za mwezi mu kisenge abakaddiye olumu balina obuzibu mu ensonga zo mu kisenge akola kyatunda bitanda endwadde ezo otambulako mayiro emu instead of mayiro 3 kati nga gwe abagenda kujjanja omugongo ne gukupamba akujjanja bulungi nnyo pressure sukali tola tugende buli kalwadde konna ajjanjabisa butonde genda ya usaidiza emengo ha Mukasa road ekizimbo ja kubeera okiraba ng'oli kumpi bango otuuka basayimo wano we bakolera ku BBS emasengere ne Biva ali wansi nsaawo otandika okubuliriza ojja kuba omusanga chap yes go wakola emboozi ya Shakib yes mu gundi ya break up ya soka ne bavayo ne bajeegana still katululish Shakib ye yayogera wadde walinking ebintu bye nakolera abantu olugambo olukuli okay at this time around that Shakib yali mu kudinayinga zali yawandiika Shakib yali mu kudinayinga Shakib na deny which is confusing who sawa zino tujidde olwaleero Shakib I think yabadde ava e Kenya nagamba nti ezo nsonga zibeera uko mu bufumbo naye tukyali ffenna emboozi eyo we yajja omulundi ogwasooka interview eyo gye twakola ku ssimu Shakib n'ayogera bye yayogera the fact that yali tamanyi nti on the other side is being recorded yayogera ekituufu oba kitegeera omanyi singa kino kibeera kiteeketeeke nti tuli mu kwogera ne Simon interview ng'ogimanyi ena gyeraga ne choice of words obikkako olumu n'otuteeka ne mu deception ng'oyogera kyala otegeeza kirala but the other one okubanga alina okumanya teyamanya nti nno oba emboozi erimu kubanga erecordingibwa somewhere nze kyenatwalamu ng'ekikulu whatever he said in those 10-15 minutes kyali kiraga ekifaananyi ekiri mu bufumbo bwabwe on the other side omukyala we yabiwulira now wetujjira mu phases zino ekibuuzo ekisooka wabeerawo abantu abamu Simon mu bulamu manyi we are all built differently waliwo abantu abamu nga mu butonde tebamukyawa yakyawa nga yalina okyawa n'akwagala wiiki n'addamu n'akukyawa kwegamba n'agenda nga siggwa omulimu yakulimu tebagala bakulembera gye bali either asobola okuba nga musajja oba mukazi kale ekibuuzo ekyebuuzibwa nkuddiŋŋana kwabwe kwe baddiŋŋana nga amaze okwogera bye yayogera kwali kuli genuine nti bali amaze okuresolvinga ensonga ezo no ze yali appointing ze yali ayogeddeko oba kyali kyono nti tetugenda kuwa abantu wiini eyo oba tuddiŋŋanaawo naye nze kijja kumaliriza nze akukyali kiba kitwandiyise marriage of convenience mu kaseera ako era bwe twalaba the other week nga omukyala awandiise gibadde emyaka 5 bikoze bitya kiba kiddamu ekibuuzo kati awe yabeera akoze eki yabeera akyaye kati saawa zino oba okategedde kati saawa zino wakati awo omusajja avuddeyo n'agamba nedda tunabeera
tulina kubeera nga tukola ki nga twekyawo. One of the people when nayogerako ko nabo musaako yaŋŋamba nti we are dealing with people abamanyi kye bayita social media, abamanyi kye bayinza okuwaayo abantu wabeera nga balina kye bagala okuyisaawo at the expense of each and everything. Bwekiba kyetaagisa kugenda ku malaalo ga Ivan nga tekigenda okutambuza Zari afuneyo akantu kannaku nga 3 oba 4, she will go there. Whether you will say what, she wouldn't care. Katwajjidde essaawa zino omukutu gwe guno gwa Netflix commissioning emirimu kati balina seri gye bakola Young African oba Rich oba whichever eyo gy'olaba eyo ebeera demanding content, the kind of content nga the more you're the center of drama and attraction and attention mu the cast yona gye baba wali gwabeera avuga season okitegeera. Kakati we really don't know of these rumors of we have never, if it is going to be part of the content that Zari is going to use mu show yaabwe ya Netflix oba okitegeera. Because now tulaba nga Shakibu yeegaana nawe creating a plot twist, ebeera plot twist mu drama ani mutuufu bituufu obunkenko tuba tugenda okubeerako kiba kibakolera wali mu bakama baabwe ne viewership bazeyongera abasubscribing baba beeyongera. Kakati tuli mu katu naye mu katu ke tulimu okibeera nga kituufu tuli mu script yaabwe baba tulina bulungi nnyo okuba nga tuli mu uncertainty eno gye tulimu, ddala bituufu ddala si bituufu. Omukyala yawandiika ekiwandiiko onali muko kidinayinga, onabeera ali ku fight, omukyala ateekayo post ku Instagram amukongratulating oba mwagaliza fight ennungi ate nga tukimanyi bulungi nnyo olumu mba mwekyaye oba toyagala na kalungi konna kubeera ku side eri. Kakati tuli mu kuzannyira mu kintu kyabwe and I think that is where they wanted us if the intention was that, but tulina already playing mu gallery yaabwe okitegeera. Naye Simons enzirayo ko wali nti we have failed as a generation, naddala generation yaffe naddala mu bintu institutions ez'obufumbo, relationships ezo ndaba nga everywhere gy'oteeka eriiso tufeirinze okubeera nga ensonga eza breakups, ensonga za relationship issues, marriage nezimu ez'omu kisenge zimaliriza ziri mu basayimo official bantambi tukubaganya discussing afofumbo bwatulema dda definitely ajja munango oli wano. Yes, ndi wano okitegeera. Naye ze ensonga ezaali badde very sacred, ezaali badde nga baby zitegeerebwako aba family abatono abali very close, si za buli omu, tezaali badde za buli omu. Anaabye enkwawa n'atanaabe nga bali mu kudiscussinga Zari, bali mu kudiscussinga Shakibu, kikyayita ku mmeeza bikoze bitya, omukyala gwe yabasa mukulu, byonna biboogera whether they are right or wrong, but those are some of the issues ezitaalirabye ku bulamu ku musana oba njuba nga ziri mu bantu ziri mu kudiscussingwa. Naye ekiriwo the reality is wofuuka a personality oba a celebrity, manje tubyawula personality celebrity famous byawukanira ddala, but kinenemu kiwanvu. Naye kyeŋŋamba nti wofuna kale kulinnya katugambe nga otegeerebwa abantu abawerako abangi ennyo in whichever field and whichever thing you do gyokola waliwo rights ezikuvaako eddembe lirimu lyoba tokyalina okitegeera gwe muwendo gw'olina okusasula, era bangi abasasudde omuwendo ogwo ng'essaawa zino bagamba singa tusobola okuzzaayo omuwendo ogwo ne batukomezaawo privacy yaffe. Gyogenda okulaba nga sayimukirizo bagana all our celebrities or personalities between them fields ez'enjawulo, whichever that happens it has to come to what? To the media. Ojjukira example ya musajja waffe yafa Michael Jackson, gyatuuka akaseera n'azaala oyo omwana we omulenzi gwe yazaala n'agenda ku concert yemu gy'oli yampangisiza was it Munich, yali Germany eyo ng'ali mu hotel room ali mu kubuusabuusa mwana we, naye ng'eno outside abamawulire basayimo ba campaigns edda wabweru balina nezino zikamera eziraba ddala ekiri munda nga privacy emuweddeko. Bw'atyo musajja wattu n'asesetula endabirwamu ya window ya apartment gye yalimu n'akwata omwana n'amubakangira nti bane mubakasukire mu mulye nga kisusse
kugamba nga takyalina privacy wadde n'atuuka akaseera Michael n'agamba singa kibadde kisoboka nazzaayo omuwendo ogwo gwe yasasula kakati bwe bulamu ba celebrities abasinga bwe baliivinga abantu baagala okumanya ebibakwatako sakunyumizaako ko ti Michael Jackson lunaku lwafa yali amaze okubanga agenda mu kabuyonjo yasala ezzike yasala ezzike Janet yaliyo n'ali kuŋŋaanya aliteka mu kaveera era gendo gugolinge it was some years nga ziyiseewo oli n'ayitwala n'ali auctioninga ezzike Michael Jackson yasemba okusala bali biwamu dollars zalimeka 9 mitwalo 9 gendo noonyereze ezzike lyasemba kyobola abasajja ab'Amerika bwe bakwata Osama bin Laden ne bamutta bamuleka eyo mu Semayanja teri kufuuka kijjukizo ne Gaddafi bamukola webale kye bakola abantu aba basukkulumu everything seems to matter at the nali nve manju ndaba omuntu ayingiddeyo ate mpulirayo bye batunda tewabanga waliwo ali muli omuzuuli yange bwe obulamu bwe watambulira mu basajja batu ne bakazi batu. So it is a cost of the life they chose. Definitely. Okay. Kale tweyanzeege bingi badde weekend endoza tujja catching up next week. Okay. Tutogedde ku comedy wala be press conference ejjo nenga bangi bulaba nabanazanya. They will because it is their festival. But my biggest worry is kibagezaako okwa-avoidinga ate bagina nabo kikola olaba comedy kati gwe you've been there before. Comedy is a performance nga olaba drama that has a time limit ina kubeera mpanvu maybe 3-hour performance acts nga ziri omwo mwenna people come watch and go naye wakati mu kuuma obudde obw'essaawa esatu obw'essaawa ennya kyatuuka ekiseera nga acts eza comedy tezikyamala kubeesabeesa abantu awo. That is where music came in. Artists came in. Okitegeera. Then when artists came in, ate kintu ne bakola ki? Ne bakiwambira ddala. Kati comedy show yagenda okutuuka ekiseera ng'etambulira ku bayimbi than comedy. And in the long run, comedy n'akola ki? N'alosing. Mwana festival gye bategese era balese acts nga nnya ez'amaanyi Juliana, Winnie Nwagi, King Saha and who? Nsoka nkubuuza ekibuuzo. Okay. Olangira ku Abitex. Ah. Kubanga that is not a comedy festival. Simulangirako. Naye kyebadde ngamba bwenjo. If the spirit is a comedy festival, ekisoka terina bba kuwuma. Banigirese ne bagiteeka ku laboneta awo. Anti numbers. Ne bajawulamu ennaku. Okuwa abantu ekibanga the feel of, but I think it is just a show. Abantu bagende banyumirwemu. So my biggest worry is if they are saying that bana abamanyi festival ntufera nawe bale mobba kunganya baba bategekemu. Yes. Abe ye promoter. Yete kijja Abba ne producer wa sheyo. Okusobola okuya. Omanya abantu obalanga bali awo abangi. She sobola boa. You have to get a producer. We need to get a producer wakajanjanga kwefu. Akuyamba okumanya ani ayingira mwani amuyingira mwatya waliwo abali funny nga tebanajja ku stage tebajja bikola nga betaaga kola mu skits okitegeera they need a producer but if the spirit is indeed to revive comedy that is how it should have been done mu bungi bwabwe era bajja kujja ensi eyongera okukonfirming nti comedy wa Uganda yagwa awo kale bale mbeere bulungi mwera